Bobi Wine is my president. Yeah. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Yeah. No. Omuntu alina okuba nga judiciary wakiri yetengeredde. Omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola. Omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined. Byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye tusuubiza Abannayuganda nti tutuuwayo kulwana era tujja kulwana paka ku lunaku lusembayo nga situlina gwe tutiitiridde. Bantuukiridde mukomera nga bangamba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga bateesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga. Bwe bambuuza eno statement bakisazaamu, bwe bambuuza eti bakisazaamu. They are on a fishing expedition. But even on their fishing expedition, they have not found fish. But I'm here to West Coast time. Koti zirina emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog. Nga koti. Ate namwe koti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all other institutions, I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors. And that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. People power. Our power. Our power. People power. Can you please? Everywhere. Everywhere. S5, S6, and S7. The co-accused persons in this case are on remand. And Your Honor, we pray to court to invoke our submission that we made in respect of those accused persons we've mentioned. If you may, Chief State, you can re-echo since I have a different set of representatives for the accused. They weren't present in the previous sitting. Accord them the same regard and re-echo. Your Honor, summarily, without going into details for the interest of time, we said that we wouldn't respond to the application as per now because we needed time. We needed time for reasons being, the first was that we needed to look at the submissions, examine documents, conduct research about the laws that were given to us to determine those laws that the lawyers quoted. Did the courts really say those things that were said by the defense lawyers? You know, I'm talking about what we said the other time. The court asked me to re-echo why we wanted this. In relation to this one? In relation to this one? You know, I'm coming to it. I was asked to re-echo what I said last time. So I'm bringing this on board. This submission. Your Honor, in the same vein, we cannot respond to this application today because we need time to verify the documents, to research, to determine the veracity, the truthfulness of what has been submitted on behalf of the accused persons and sureties. Without wasting court's time, without wasting court's valuable time, and summarily, we will pray for an adjournment to the 29th, the same date when we are supposed to give a response and file affidavits in objection to bail. Government era olaba ne ba state attorney bano bambi mbasaasira lwo omukyala muyita Nambuya Sharon Serra mukazi wattu ndooza bamugamba nti kaakati bw'onodda wali n'olaga nti gwe oli wa NRM nnyo n'okusinga abaagitandika bajja kwongera amadaala kubanga akyali ku kadaala katonotono bambi mukazi wattu kati kyovudde olaba n'ebintu byayogera alinga abeera ayomba no professional courtesy ku banne
byayogera nti kakati ffe twetaaga omwezi mulamba okutunuulira zi ID ezo. Ekyo kikulaga kye bagezaako okukola. Baagala abantu bano basigalire ddala mu makomera awatali nsonga. Kakati Waiswa bamukutte nga tebalina shuwa kiki kye bagenda omukyaji nga nti tusooke tumukwate then tutandike tulabe unlawful drilling nti niyo olunaku nga yali taliyo ekavule tunoonyeyo ekirala kati bali awo ku fishing expedition. Bino ebisango tujja biyitamu twabira abalala dda bazze batukola ebintu bingi nene bino nabyo tujja biyitamu kubanga tewali nsonga tewali musango gutegerekeka. Kino mu mateeka kye tuyita persecution not prosecution. N'ekirala kye tuwulidde ono state attorney oba junior tuwulira ye yeeyita senior naye ate ebintu byakola tebitegerekeka. Yagaba abapoliisi kakati mugende mukwate ono kakati mugende mukwate ono era tukyogeddeko ne wali mu kooti. Katusubire nti kooti ejja kukakkanya omuntu ono n'amanya waakola. Kati juzi yabadde aga nti abadiployinzi ab'amagye ku lw'obutujju. Kati omulimu ogugwe gumulemye okukola kyovudde olaba yeetaaga omwezi gumu myezi 2 okugoberera zi ID kati atandise okuyingira awalala. Tetumanyi kiki muliko naye beebo munnange abavubi ba gavumenti bebafuna ne bateeka mu bifo bya gavumenti ebyenjawulo naye twongera okumujjukiza akakkane si yasoose. Tulabye abanene abamusingira ddala ye munnange akyali mu kafuwa katonotono naye akyamuukirira nnyo. Katusuubire anakkakkana abafunye promotions nyingi bangi eyo naye sikiwa nti bonna bazifunye bwe bati mu kukyamuukirira. Bwewunyisiza nnyo yengeri state oba government gyeraba nti etyoboola eddembe ery'abantu n'Abannayuganda kubanga yadde olina olukusa olugaana okusaba naye olina obalansinga wakati wa rights kubanga omuntu ono ateeberezebwa tewanabeerawo mbeera yonna ekakasa nti nebyo bamusibako yabizza ate nga tavunaayibwa musango gwa naggomola nti yaggyeko gavumenti yasse muntu oba yabbye ensimbi z'abalwadde ng'abaalawo bye bakola naye nga musango gwa kwegezaamu ate nga gwa koloniyo kubanga mu myaka 63 gye tubaddewo nga independent country gino gye mirundi egisooka okulaba abantu nga bakyajingibwa mu tteeka lino kubanga ino etteeka abakyerupa abazungu baalyerabira okugenda nalyo nga bagenda nga tufuna obwetwaze gegamu kwaga amateeka era nga tuli kwatagana ne balooya ab'enjawulo ab'eddembe ly'obuntu ne constitution okukyalenjinga etteeka lino lye bavunaaniddemu Honorable Waiswa n'abalala bonna mu kooti ya ssemateeka kubanga bakyerupe baalyerabira. So twagala kooti eri ssemateeka etuyambe eribaweereze gavumenti zakati nga twetwala zirekero dikozesa. So kino twagala guidelines ez'okugaba no bail eza kooti okuta omuntu ku bail kino ekintu kitunuulibwemu. Twagala ennongoosereza mu buwaayiro bwa guidelines ezissuinga bail. Olaba kooti bagiwa ennaku 3 zokka. Actually mu mateeka kooti eweebwa nnaku 3 zokka okuliiza bail application ate mu high court ng'otaddemu form application. Kitegeeza nti omuntu okuva lwazze mu kooti kyasuubirwa nti talina kusussa nnaku 3. Katuzze tulaba nga kooti zongezaayo okuliiza okusaba kw'abantu okusukka n'omwezi omulamba.